Okay. Weewaawo omulungi atulaba olunaku olwaleero olunaku lwa nnaku nnyo naddala mu kisawo ky'ebyokuyimba n'okusanyusa wano e Uganda. We twogerera amawulire gakeereka olunaku olwaleero nga galaga nti omwagalwa w'abangi Mulwana afudde mu bulamu bw'ensi eno nga tubona kuyita weeks 2 nga twakafiirwa omuyimbi waffe Baby yafiiridde mu kabenje. Olunaku olwaleero Mulwana abadde akaseera konna ng'alina obulwadde bw'emibala embiriizi naye abadde musajja mugumu nnyo ddala. Wenjogerera ndi mu maka ge nkedde olunaku olwaleero abantu ab'enjawulo we bali nga Robert Bwakulengeza Saidi wali Hajaruuna naye yakeddewo dde okulabika nti ensonga bazikwasaganya n'ezi enteekateeka ez'okulabika nti werekera muganda waffe Mulwana mu kitiibwa ekyenjawulo. Abantu we bali mu maka ge wetwogerera bodde y'omugenzi yatuuse dda mu kitundu kino era okulabika nti abawaka abeeka ab'eŋŋanda babeerawo mu kaseera nga kano nga okwerekera muganda waffe Mulwana. Weewaawo bwetwogera ku Mulwana bingi abasinga bamujjukira mu mwaka gwa 2006 okwira Kayimba ntoka kwa barabara mu kampeyini ze zaaliwo omwaka ogwo nga mu biseera ebyo Dr. Kizza Besigye wali omufeefe ng'avuganya omukulembeze w'eggwanga aliko kati Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu akaali ak'amaanyi ennyo. Olujjukiro olugendo lwe twatambula okuva ku sayiti za Enambole okujja Nakivubo awali final rallies ezaaliwo omwaka ogwo nga Dr. Kizza Besigye w'amaanyi ebiseera ebyo. Dr. Kizza Besigye yali esimbye mu kaseera ako nga yali omuyimbi mu kaseera ako yali Mulwana Eyayimba akayimba toka kwa barabara. Besigye nayendia towa basi yako ye muyimbi atuvuddeko nako lwale. Weewaawo bwe tumwogera ku muyimbi oyo waliwo abantu abawangadde naye abatambudde naye mu kaseera kano abamanyi Mulwana bw'omwogera kitegeeza ki. Wano wendi nina omukulu weewaawo agenda tweyanjulira atubuulire Mulwana abadde ki eri obulamu bwe. Taata abalabi kitalo nnyo ekya Mulwana muganda waffe mukwano gwaffe. Abalabi ba BBS bonna njagala obategeeza ntufiiriddwako muganda waffe. Abamu bamumanyi nga muyimbi, ffe abamu abawangadde mu mbeera eno tumumanyi ng'omulwanizi w'eddembe Kayingo abadde ataddeko ettaffaali ku byobufuzi by'eggwanga Uganda ng'ayita mu music oba ennyimba. Basinga bamumanya nnyo mu 2016 kayimba katoka kwa barabara n'obulala bwa Zayimba ne 2021 yayimba akayimba ke bayita Bobi Wine gudo. So tuwangadde naye njagala kwogerako briefly ebintu ebimu ku bikwata ku Mulwana oyo. Mulwana mumanyidde emyaka egisukka mu 10 era yali mu cream yajja aluna mu biru. Abantu basingira omumanya n'akayimba ako ebiseera gye yakayimbira naye abadde musajja wa ddembe era abasinga ku interview yasembayo kukola mwamulira bulungi yali open. Yagamba obulwadde buno obumulumye ennyo obuviiriddeko ebintu bibadde bagamba simanya kansa na biki bali bamuwa butwa. Yali open era n'agamba bamuwa butwa. Tutambudde naye ebbanga kuba embeera yasooka yonna basooka ne bamukebera buli kimu. Abantu bamatuuka n'ogamba omusajja wattu alina obulwadde buno obwa bulijjo HIV byonna ne babikebera nga tuli naye nga tewali kyayina ne bamukebera. Novuleeti yasembeyo okgenda Mulago nga bagenda mukebera gwe bayita kansa gwe bagamba ow'omusaayi naye yampa confirmation ennaku ezasembayo zibadde nga 2-3 n'angamba tayina. Yambulira openly kuba Mulwana mbadde njogera naye almost every day era nga tutambula fembi tunywa buli kimu akiŋŋamba naye obulamu obw'okusoomoozebwa bwayiseemu. Abadde n'emikwano gye mingi egimwagala. Awangadde nnyo emakindi awo bintu bingi byakoze naye obulumi atuuse nga abeera mulwadde every day nga waliwo embeera gy'otuuka n'ogamba nti obulwadde alinga abadde yabumanyira musajja wattu ku ye ng'ayita mu bulumi obwa buli gira ng'omukubira essimu n'omugamba muganda wange oleta nga gamba Faruuku ebyange obimanyi kubanga yagendako mu kyalo ennaku eziyise ndoza komanga ku Saturday naye nabadde njogedde naye ne mugamba wakomi kuba yagenda Mulago ne mugamba okomawo wakonkubirako njagala kujja kulaba. Bwe yakomawo ndoza teyankubira n'agenda mu kyalo. Kakati ndowooza oba yabadde alinda kunkubira oba like to do oba ki kati bangambye obulwadde bwamunyiikidde kiro naye badde njogerako n'omukyalo omu ku baamututte
naŋŋamba omukyala yazze ekiro n'abakonkona n'abagamba omwami wange aseeredde n'agwa naye emisana lwonna yasiibye talina bulungi maanyi bw'okompeyalinga n'ennaku endala ne bamutwala mu ddwaliro naye bagamba ndoza bagenze almost omutuusiza mu ddwaliro ng'amaanyi gamuwedde so naye Adamu abadde ajja afuna zino atakisi si gwe gusoose abadde ajja n'afuna ataaka ekiro ne bamuddusa mu ddwaliro n'addamu n'akakkana obulamu bwa Adamu bubadde bunafuye ennyo ge mazima naye nga mugumu kuba abadde musajja mugumu abadde alina abantu abamwagala tubadde tumwagala nnyo Adamu kuba abadde musajja wa kisa wadde mbate nga buli kimu embeera tutambula mu mbeera yonna so kyannaku nnyo tufiiriddwako muganda waffe era njagala kugamba muganda nga ffenna abali mu bintu bino ebyamawulire ebyobufuzi n'ebirala kuba Adamu yagamba ekyamuweesa obutwa byali mu political lane mu political lane kuba twatambula n'Adamu 2021 nga yeesimbyewo ku bwa kansala emakindi awo ekifo ekyo yeesimbyewo ku bwa kansala C5 naye yagira ku kaadi y'FDC naye ekyamugisa ku kaadi y'FDC ng'agamba abantu bangi baali bakimanye nti atambudde olugendo n'FDC newankubadde yali awagira omugendo gwa people power nekyagulanyi ng'omuntu naye yagamba kansigale eno kubanga abantu bamanyidde mu leeni eyaani ebyobufuzi so bweti embeera ya Adamu entonotono gye tutambudde. Adamu atugamba nze ngamba Adamu atugamba kubanga twatandika okulaba ebiseera bye twali mu kalulu ka 2021 twatambula bulungi era nze omu ku yali nze yali head of campaign team ye era nze namusakondinga ku electoral commission twatambula ffe mu campaign zonna naye bwe tumaliriza obulamu ngenda okulaba nga bukola ki bugenda bunafuwa. Adamu yali omunene atandise okkoggakogga mubuuza ne muganda wange embeera eri etya agetandika okuwulira olusujjasujja obunafunafu n'ebirala so mu mbeera eyo tutandika mugamba tugende ku bakkebere ffene nyina natandika n'okuyalika nga omusajja oba ayina bulwadde n'abalala abantu abali batwetoolodde so obulamu bugenda okutandika mu 2021 wakati awo nga bamaze okulangirira pulezidenti awo tutambula 2022 bongera okunafuwa so mu 2022 awo ngambira abasajja baleka bakola ki bwe yagenda mu tests emulago n'ewalala kubanga ezimu yagendanga yekka naŋŋamba abasajja bakola ki abantu bampa obutwa era ne gundi yazikola ezasembayo so naye Adamu abadde alina ebintu ebijja bimutawaanya abadde alabika ebintu ebiringa amatalo ku magulu ne mu bulamu bwe nkubuulira mazima era ng'owaliwo olaba amagulu nga ganafuye ng'alina ebintu ebimukubye nga tatambula ebintu nga bimukubye ku magulu kitegedde nga biringa ge bayita amatalo so challenge ezo zonna kakati badde nkugamba nti waliwo ebintu ebyatuuka ne batuuka n'okulowooza Adamu yennyini n'atuuka n'okulowooza nti waliwo ebitatambula bulungi ebifaanana ng'amalogo kubanga wakiwulirako ko wale bagamba ntakyatambula ebigere byonna birina damages biki awulira ebintu ebimutambula n'ebirala so obulamu teziraga bulwadde kyoba ayina kansa kyoba ayina ki netutuuka mu eno embeera eyo nnyini gyonkugambye yalabikakokko kubanga yagezaako sayidi zonna kuba batuuka okukebera nga obulwadde basuubira buno obw'ekizungu tobuyina abantu balizootingako ku mbeera eyaki y'ekinnansi naye ng'alina sayidi eyo nayo sayidi yaliwo so obulamu bwa Adamu bubadde mix kyoba okusoomozebwa kungi mu mbeera yonna nga bwe ngikunnyonnyodde so omusajja wattu afudde omutima gwe si mumativu mu mbeera eyo ey'obulamu kubanga akoze nnyo okubaawo naye ate n'obulamu bugenze mangu mu mbeera ey'okusoomozebwa nga bwe nkoze eki nga bwe ngigambye Adamu abadde nga bwe nkugambye wali abadde musajja wa ddembe
ayogera nnyo amazima tafaayo oba gakuluma oba gakkosa ne bwe gabanga ge mazima era mu nsonga ezo ez'amazima kyova olaba abadde ayimirewo mu mbeera yonna yakeera ku makya sobola okuwa example yakeera ku makya ng'ekibiina ky'FDC kireese omukulembeze yali yesimbyewo Power Mulyati Boy n'agamba naye nze ndi FDC era kaadi ngifunye yavudde ku secretariat naye nze mpagira Kyagulanyi nga president wange era n'akuba n'oluyimba lw'enkuganda bayita gudo waluwulirako olwo oluyimba so kakati omuntu bw'atyo Mulwana abadde ajja ekisinza okuweewuunyisa Mulwana nti biseera bye eby'obulwadde nga munafu abadde afuba nnyo okulaba ng'atuukiriza obuvunaanyizibwa bw'alina mu baganda be ku baana be n'abantu be mu bulumi bw'aba afunye omutwalo ng'alaba nti agusheyalinga n'abantu b'alina okusheyalinga nabo so abadde musajja wadde ne mu bulumi ng'alina ennaku nga talina ssente nga ne bw'abeera n'omutwalo bw'abaawo alina ekyetaaga agamba tugusheyalinge Adamu yoyo abadde n'omutima oguli pure egitali myangu kusanga nnaku zino mu bannaffe naddala abavubuka kyannaku ntufiiriddwa omuvubuka abadde omuto abadde akyagattako obugasi ku ggwanga newankubadde abadde bingi bye yagattako mu kusooka naye abadde akyalina olugendo olutemeddwako wakati olugendo lwe lutemeddwako wakati nti mu mbeera gye nkugambye biri bye nkunnyonnyodde olaba ng'olugendo lutemeddwako butemu wakati okusinziira ku bigendo bye tubadde tunyumyako tubadde tunyumya ku bintu bingi n'Adamu eggwanga bw'ayagala libeere bw'ayagala abantu babeere famire ye ento abadde alina famire ento ne mukyala we abantu babamwetoolodde kwegamba byonna byakusoomooza kubuulira kubanga alese famire ento omukyala mukulaze wano omulengedde alina abaana abato so okusoomoozebwa kusigadde kungi muganda wange Adamu mbadde mmanyiiko nnyo omwana omu omuwala naye ayinza okuba alinayo abaana abalala ng'omusajja yenna tujja bimanya ebyo waliwo n'omulala gwe nnawulirako naye tali confirmed naye mbadde mmanyi nnyo omwana omu omuwala kaana kali awo myaka nga 8 9 10 so ebirala tobimanya kale muganda wange divorce sigadde nze Faruku Ali Munamasaka embeera bwetyo bweri omubiri gw'omugenzi agumaze okuteekebwa mu ambulance okulabika nti gutwalibwa kuva wano okutwalibwa mu ddwaliro puroguramu nga bweri sofa okutwalira wamu bagenda kuba nga omubiri gw'omugenzi bwe guva mu ddwaliro nga bamaze okugulongoosa gulina kuba gutwalibwa ku National Theatre wetugenda okuba nga tusula ekiro ky'olunaku olwaleero gugibwewo olunaku olw'enkya gutwalibwe e Luweero mu maka oba mu maka g'abakadde be mu kyalo e Luweero gye bagenda okuba nga bamuziika weewaawo enteekateeka nga bwe ziri sofa zikyali awo ajaluuna akyali mu kafubo n'abantu ab'enjawulo okulabika nti bakola entegeka ez'okuziika Robert Kalemera musajja wange waali ku kido tutambudde naye mu nsonga zino zonna okutwalira awamu weewaawo naye nga bwekityo bwe kiri embeera ekyali yakinyika gobe waawo akakuba kakedde kubanga katonyatonyamu wano mu kibuga Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo naye nga okutwalira awamu obulamu bwa Adamu bwe butyo bwe bugenze naye tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze ekisa n'ab'eŋŋanda abagumye n'emikwano gye gyonna egya Adamu bonna abagumye mu mbeera efaananidde awo tuli mu makindye tusinzidde okuba nga tukuweereza embeera eno yonna olunaku olwaleero tovaako nja kuba nkuwebisinga ku celebrity track yongera okuba nga osubscribinga n'okutugoberera musajja wange Robert Kalemera baddeho ng'ekintu kikwasanya bulungi era paka gye natuuka okwolekera omubiri gw'omugenzi tukugalamizibwa ku ijaabi abajjajjaabe nze Divorce Matovu mbere bulungi mweraba